So banywani ba Kempaka mwena bariyo Kempaka bamukwata konka bamukwata twabitigeze Franka otura kachikuzi bana ba SMI tinkumanya yanarwa agashumba mu mawulire agokya Frank Agashumba ne abaho abanyarwanda n'abanyankole babatabukidde nga babagamba nti bano be bawaddeyo munnabwe amawulire agagano nga kutuusizzaako kati nkusaba sooka holekinge bakugamba nti Buganda eri mu katu kino kibategeeza bali ku TikTok okwo bavuma buli omu era video olika kustagamba nti ebya Kempaka biki bakuvuma ne bakuwogeroza ate nga bano abasinga mu bakeberako bali mu Buganda kina kye kiraga era nkusaba video no giwemu ku kadde Muganda wanyongera okujjukiza Kempaka oba Kempaka ali mukomera nze nkola ku SMI musajja wa Munyarwanda ali mukomera tetwagala tribalism wano njagala ompe comment yo okwata Kempaka kyabadde kirungi oba si kirungi Frank Gashumba nabaho bannabo batabukidde era ne basaba abo buyinza bamukute mu bwangu ddala kati ono ye wa CMI naye yakoze video ng'agamba nti be bamulina ekyebuzibwa kibonerezo ki ono kyasaana teeka mu comment section atuyongere bambira hands liking subscribing bana ba SMI tinkumanya yanarwa agashumba interview yine kunka tukumanya bamshanga umuyegi motoka yaba ashumana wakora fodiru kuyanarga interview den bamkwatro umuyegi motoka ni yanu wate esi tukumanya kunka motoka yamkwata denejo so hati umayichi kugerakaho Kempaka we bamkwata naye Franka otura kachikuzi uyugira ngani Franka waho uyugira ngani otura kachiko cha kadsetu Franka baho uyugira ngani chetuna wano chamuhuka akutakati ukurienkwe kigambo atayina murimu okuzunga yagufura murimu kigambo bamukubirako mu maraya yamukubirako mu bara teyewu muzazunga dena deri si Muganda si Munyankore si Murugwara ari yaho tayina rudda kigambibwa okusabiriza gwe murimu mu Kampala bamugoba newaabwe bamugoba era ari wano mu Kampala azunga buzunzi ari wano tetumanyi java abo wawe bamugoba simanyi basindisa akatwampunu mbukavuma Buganda kavume Ssaabasajja kavume n'Abaganda bonna labana akatwampunu ke basindise Katonda wange katwampunu omanyi bano abantu badongo bo balowooza bakyasobola oleetawo entalo z'amawanga mu ggwanga eyo twavaayo dda mazima ekizibu ky'eggwanga buli muntu akimanyi buli munnaasi akimanyi era nga temunnaba kutuviira tetugenda kukakkana mulina okuddayo ewammwe gye mwava oba mwavaawa basooka kwesiba ku Banyankole paka lwe bababuuka nti amwe temuli bannansi mwajja buzzi ate ne beerabira Abanyarwanda baabangawo mu ggwanga era nga bakolagana bulungi nnyo ne bannansi nga teri abalinako buzibu paka kati tewali abalinako buzibu naye oyo akola ekikolobero ku munnansi kubatta kubatulugunya kubabbako mataka ajja kisasulira mazima enkuba ketonye kagwake akagulupuko mulina okutuviira ne munasindika obutwampunu ne musindika obutwampunu ne musindika obutwampunu ne bujjula tewali agenda kulwanagana laba omuntu abakiikiridde kalabe Kempaka nze sigenda kuvuma nze nganze naye ngenda kukusomesa kuba nakirabye nga obwongo bwo bukyali buto weetaaga kusomesa oyige yawula ebyobufuzi politics oyawule n'ebyobuwangwa n'ennono kabaka gw'olumbagana talondebwa bulondebwa wabula president yalondebwa kabaka alondebwa misambwa mizimu ne bajjajjaabe ate obwakabaka basikira busikire wabula tebabulonda bulonzi kabaka atambuza mikolo gya byabuwangwa na nnono okuma ebyoto by'abajjajjaabe okulaba nti abantu beyajja okukulembera abantu balamu era batambuza emirimu bulungi so president alumbibwa amawanga mangi olw'ensonga balonda mulonde omuli Abaganda Abakiga Abanyankole Abagisu Abaki Abatoolo buli ki kuba olw'ensonga bamusaba ebyo bye baba bamutuma abakolere
aha obadde okimanyi nti mu Baganda mulimu abawagira President Museveni bowe wabadde ovumu kabaka waabwe wabaawudde kakati omusoga oba omunyankolo oba omuganda bw'anaavuma President Museveni naye ng'omulumba onoolumba onookomawa kati njagala oyawule ebyobuwangwa n'ennono ku politics. Kakati kambuuze kyogamba President Museveni yakulira ebyobuwangwa n'ennono mwankole yabikulira. Kakati Kempaka n'abalala bategeera nga Kempaka njagala mwawule ebyobuwangwa n'ennono ku politics kubanga ab'ebyobuwangwa n'ennono sibe muwa sente zammwe ez'emisolo mwembatadde sibazzaako mukono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alwa ebintu ebitakutambula mu Uganda ebituli ku face ino. Oli omunyankole ninga omunyarwanda just type free Kempaka because in our country we don't have justice. We don't have justice anywhere. Hata nozanka warebe ensonga ezibakomera Kempaka uzawurebe ebintu by'Abaganda baba tukora yote ensi yitu mbwena he kututwara tutukwamanya n'okuhamanya muka just ntugamba ngo abantu abamwe n'abane benda bifixing bintu oba babamanye oba bakore ki kwanka abaho franga I just taro uganda ebigambo wori omunyarwanda wori omunyankore taro uganda ebigambo God we are the one to save Kempaka obakagira ki obakagwe. So wori omunyankore just post your video take ekishano kya Kempaka ugamba free Kempaka y'omuntu witagaruke muka just ekituru kugamba nokushabira frank abahemigisha cyoro kuronda mukama kikuhereze kuba tutwakine bwire bwawe bukayananiwe no yefixing ngo mbintu bikukwata wo yefixing ngo mbitakukwata wowe n'urya uri nkembara buri mana free Kempaka man.